الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. matenda majjoboga wakitibwa Allah tumusaba ebyengira byabisse ku wakitibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kutunulira ku hadithi yaffe esooka mu kitabu kyaffe al-arba'un an-nawawiyya nga hadithi egamba an amir al-mu'minin abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. حديث ذاكو مكلمبز وبكرزا أمير المؤمنين أبي حفص تاتوا حفصة بنت عمر بن الخطاب ماما وبكرزا مشال والنبي صلى الله عليه وسلم تاتوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أمن يكبwa يوم kubasira mukanga nabbi akyali Makka era oluvannyuma lw'okusiramuka kwe obusiraamu n'embeera y'obusiraamu byakyuka. Oluvannyuma lw'okusiramuka kwe obusiraamu n'embeera y'obusiraamu byonna byakyuka. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu bwe yali ayogera ku kusiramuka kwa Umar ibn al-Khattab yagamba ma zilna a'izza mundu aslama Umar. Bukhari yajjana hadithi eyo yagamba Ibn Mas'ud nti twasigala tukyali bakitiibwa bukya Umar ibn al-Khattabi asiramuka. Ate mu riwaya endala nagamba nti kana islamu Umara izza okusiramuka kwa Umaru kyali kitiibwa eri obusiraamu wa hijratuhu nasra n'okusenguka kwe bwali buwanguzi eri obusiraamu wa imaratuhu rahma n'obukulembeze bwe bwali bwakusaasira bwalimu okusaasira kungi. Wallahi mastata'na an nusalli hawla albayti zahirina hatta aslama Umara. Nalayira nagamba nti tetwasobola kusaalira ku Kaaba kyere mu lwatu okutuusa nga Umaru amaze kusiramuka. Y'omu ku baakulembeddeko umma eno oluvannyuma lwa Abu Bakr as-Siddiq okufa ye yakwata ebbendera y'obusiraamu n'abukulembera okumala emyaka 10 n'emyezi egigwamu. Oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala n'amujjulula oluvannyuma lw'okufumitibwa ne Abu Lu'lu'at al-Majusi bwe yamufumitanga akulembeddemu abasiraamu mu salatul fajr. Era bw'atyo Allahu tabaraka wa ta'ala n'amujjulula mu kibuga kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam e Madina kuba yakisaba Allah. Yamusaba n'agamba nti Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabilika wa wafatan bi baladi rasulik. Yamugamba Imam al-Bukhari yajjana riwaya eyo nti ay Allah nkusaba ompe okufa nga nfiiridde mu kkubo lyo ate ompe okufa nga nfiira mu kibuga kya Nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ye yajja ne hadithi yaffe eno gye tugenda okwogerako olwaleero ng'agamba nti yawulira omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye ng'agamba nti mazima ddala buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira. Era mazima ddala ku ekyo kyonna omuddu ky'aba amaliriddeko ku mulimu gwe gw'aba akoze gwonna Allah kwasinziirira omuwa empeera y'omulimu ogwo. Okusookera ddala twagala kumanya abaffe mu ibaada niyya ekola mulimu ki? Mu ibaada niyya ekola mulimu ki? Imam an-Nawawi bwe yali annyonnyola hadithi eno yagamba وشرعت النية لتمييز العادة
من العبادة أو لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. Yagamba nti niyya yassibwawo mu mirimu egirimu okusinza Allah okwawula wakati w'embeera eya bulijjo n'okusinza Allah, wakati wa aada ne ibada, ate n'okwawula wakati wa ibadaati ez'enjawulo, n'okwawula wakati wa ibadaati ez'enjawulo. Okugeza okwawula embeera eya bulijjo ku ibada, omuntu okunaaba ng'ekigendererwa kyalina okweggyako ebbugumu ly'abadde alina. Tafanagana na muntu aba anaabye ng'ali kunaaba janaaba, oba ng'ali kunaaba haidi, oba ng'ali kunaaba nifaasi. Nedda, abantu abo baba banjawulo. Ekyo ekibafuula ab'enjawulo niyya. Ono bw'ataleeta niyya okunaaba janaaba oba haidi oba nifaasi, aba afanaganyeko n'ono anaabanga yennyogozaako bunnyogoza mubiri. Ono eyennyogozaako bunnyogoza omubiri tafuna mpeera, nayo nali mu kunaaba haidi oba nifaasi oba janaaba afuna empeera ddi, kasi akimanya nti ekyo kiragira okuva eri Allah ate ali mu kukissa mu nkola. Nakimanya nti Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wa in kuntum junuban fattaharu, bwe muba mufunyenga janaaba munaabenga mweyonje. Ate ndi kunaaba haidi lwaki? Kuba Allah yagamba wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, temubasembereranga abakyala ebbanga lye bamala nga bali mu nsonga zaabwe okutuusa nga bamaze kunaaba ne batukula. Kakati ono aba alina niyya yakweggyako bbugumu, tafanagana n'ono abadde na niyya yakweggyako obukyafu bwa janaaba oba bwa haidi oba bwa nifaasi. Ekyokubiri afunako empeera kubanga akitadde mu mulyango gwa ibada, ate ono yennyogozaako bwennyogoza talina mpeera gy'afuna, nga bwe kiri nti talina na musango gw'aba afuna kuba batakoze haramu. Okugeza omuntu okulya emmere ng'ekigendererwa kye kukkuta, n'omuntu okulya emmere ng'ekigendererwa kye leka ndye emmere eno nsobole okufuna amaanyi mu mubiri aganaakola ibada, aganaazuukukako ekiro nsaali, nsobole okufuna amaanyi agajja okukola emirimu egigasa obusiraamu, agajja okukola da'wa, okussa mu nkola. Allah yagamba nti wakulu washrabu, mulye era munywe. N'agatta ebyo byonna n'abigatta mu niyya ye ey'okulya kwe, afuna empeera. Okwawukanako ono alidde nga yeggyako bwejja enjala. Na bwe kiri omuntu okuwangalira mu mizigiti. Ennaku zino abantu bawangalira mu mizigiti mwe basula. Oyo tafanagana na muntu aba agenze mu muzigiti ng'ekimututtemu etikaafu. Ono ye tafuna mpeera kuba yagenda mu kusula mu kwebakamu. N'owa etikaafu amufaanagana nti mwagenda okuwangalira, naye niyya yebaawula. Neeweeso n'empeera owa etikaafu n'emmisa, oyo awangalira mu muzigiti na niyya etali ya etikaafu okubanga tafuna mpeera, nga bwe kiri nti tafuna musango gwonna. N'emirimu emirala, omuntu okwambala ebyambalo engoye, okugeza olunaku olwokutaano waliwo oli ayambala engoye ennungi n'aggolola, naye ng'ekigendererwa kye njagala kunyumako lwakutaano luno. Oli ne wabaayo oli nga byonna bikola, lwaki? Ayagala kugoberera nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali akola. Abantu abo banjawulo. Agoberedde nabbi wa Allah afunamu mpeera ku lw'okugoberera nabbi we. Oli asooka tafuna mpeera, tafuna musango. N'ebirala, omuntu okweyisa obulungi eri abantu, okuyisa obulungi ebisolo. Oli bw'abanga abiyisa bulungi kubanga y'embeera ye, nze saagala kubonereza, kyekyokka nga kye kimukozesa ebyo byonna tafuna mu musango, tafuna mu mpeera. Naye ono akikola ku lw'okugoberera enjigiriza ya Allah n'omubaka we. Nakimanya nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, mazima ddala Allah yalaalika okuyisa obulungi na buli kintu kyonna. Ne kibanga kye kimukozesezza omulimu ogwo akifunako empeera, ate oli atalina niyya efanaganako n'ono tayinza kubanga afunamu empeera. N'embeera zaffe zonna, empangala zaffe zonna ze tuwangaaliramu
zetuwangaliramu oyinza zifuuta ne ziva mu mulyango gwa ada ne zidda mu mulyango gwa ibada nakuletamu niyya erina akakwate na kusanyusa Allah kyokka kikumalira okubanga okifunako empeera ensonga lwaki abamanyi baffe batugamba rahimahullah bagamba nti ibadatu ahli lghafla adat okusinza kw'abantu abalagajjabu mu ddiini abatagala kweyigiriza ddiini yaabwe kufuuka mbeera ya bulijjo kubafuukira mbeera ya bulijjo n'amaliriza nga takifunyeemu mpeera naye wa adatu ahli lyaqdha ibadat naye ebintu ebyobulijjo eby'abantu abalina okumanya abazukufu mu bwongo abasobola okutetenkanya ne bakimanya nti buli kyonna kyakwatako engalo mu bulamu bwe buli lunaku asobola okukifuulamu okubanga Allah amugabirira mpeera omuntu oyo aba agenda kukola ibadaati nnyingi nnyo mu lunaku okukira kwono aba atabimanyi byonna bijja naki na muntu kubanga atutteyo n'afaayo n'amanya eddiini ye kikyegamba ku mugaso gw'okubiri ogwa nniya Imamu Nawawi gwe yayogerako n'abalala Ibn Rajab ibn al-Hanbali naye yakyogera bwe yali annyonnyola Arbauna Nawawi eno Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah naye yabyogera nsonga bbiri lwaki nniya weeri esooka yeyo gye twogeddeko ey'okubiri okwawula ibada wakati wa ibadaati ez'enjawulo n'oyawulako eriwa yennyini ddala gy'ogenda okukola ennyo bwebanga ibadaati zino zirina ekikula kyekimu enkola yaazo y'emu okugeza tuyina raka bbiri ez'obwa sunna eza salatul fajiri ze tusala nga tetunnasala salatul fajiri ne tubeera ne raka bbiri eza fajiri zennyini zifaanagana naye ekizaawula ate zonna zisalibwa mu budde bwa salatul fajiri ekizaawula ki nti era aleeteddeko nniya ya sunna qabliya ya fajiri eno n'abanga yabadde na nniya ya kusala salatul fajiri yennyini ey'obwetteeka era bwe kiri ku rawatibu endala zonna nga raka anyanga tetunasala dhuhuri ku dhuhuri zonna raka anya khasatan nti waliwo ekigambo ky'abamanyi abagamba nti kikkirizibwa zisala zonna ennya nga bw'osala dhuhuri kikkirizibwa zisala zonna ennya nga bw'osala dhuhuri nga totuddeemu ekijjamu kwe kutuulamu oluvannyuma lw'erraka bbiri naye bisigadde ne babireka nti okkirizibwa zisala zonna ennya kati ekyo kifaananyi kibuddeyo kyagala kukwatagana tubyawula tutya nniya omukozi gy'abadde ali nayo yeeyawula ensonga ezo ebbiri raka ezo zonna ze tuli okwogerako nnene nnyo mu hadithi ya Aisha radhiyallahu anha يقام النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقام من ثاوب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة وفي رواية أدخله الله الجنة ركعتين أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر raka bbiri raka nnya nga tonasala dhuhuri ne raka bbiri ng'omaliriza ogisala raka bbiri ng'omaliriza okusala maghribi raka bbiri ng'omaliriza okusala ishai ne raka bbiri nga tonasala salatul fajiri ezo omuntu bw'azeekwatako nabbi yagamba Allahu tabaraka wa taala amuzimbira ejjana oba Allah amuyingiza ejjana raka nnene nkulu nnyo okugeza okusiiba kulina ekikula kyekimu nti konna kuva ku makya mpaka kiro naye omuntu ayinza okuba nga okusiiba kwali mu kusiiba kwa bwatteeka oba kwa bwa sunna kwa bwatteeka ddi ayinza okuba nga ali kusiiba nadhiri oba ali kusasula olusiiba olw'obwetteeka nga ennaku ze yalya mu ramadaani okugeza oba ali kusasula mutange ebyo byonna nsiiba za bwatteeka kasita zituuka ku muntu kakati newabeerawo asiiba olw'emmande n'olwokuna asiiba ennaku enjeru asiiba olusiiba lwa Daawuda alayhi salaamu asiiba olunaku n'alyamu olunaku ezo zonna nsiiba za kyeyagalire naye engeri gye kiri nti ensiiba okusiiba kulina ekikula kyekimu nniya nejja neetuulawo okwawula nti kino kya bwatteeka kino kya bwa sunna bwe biri ku mirimu emirala egifaanaganako bwe gityo okugeza nga sadaka okwawula wakati wa sadaka ne zaka
byonna kuwaayo, naye nniya ya determininga nti oli ali kuwaayo zaka oba oli ali kuwaayo sadaqa, okukola hijja ne umra. Hijja oba umra, nniya yeyawula ebintu ebyo ebibiri. Omuntu bw'aba aleeta nniya ku ki kyagenda okukola oba bw'abanga agenda kugatta byonna. Gwe mugaso gwa nniya. Okusookera ddala okwawula wakati wa aada ne ibaada, embeera eya bulijjo ku kusinza. Ekyokubiri, okwawula wakati wa ibaadaati ez'enjawulo ku lw'amadaala ga ibaadaati n'endaalika za ibaadaati ez'enjawulo nga bwe zajja. Ebyo byonna biri ku muzimbo ki? Biri ku muzimbo gwa kutukuza mulimu gwa muntu na gusosowaza agufuneko empeera gy'agwanira okugufunako, ate nga nniya ekola omulimu gw'amaanyi nnyo mu mirimu gyaffe. Nniya ekola mulimu gw'amaanyi nnyo mu mirimu gyaffe. Mujjo omuntu ayinza okufuna empeera ku lwa nniya newankubadde nga takoze. Omuntu ayinza okufuna empeera ku lw'okubanga yaleese buleesi nniya naye n'atasobozesebwa kukola ekyo kye yaleeteddeko nniya. Allah n'amusasula empeera ze okusinziirira ku nniya gye yabadde ali nayo. Ku lwa hadithi ya Abi Kabshata al-Anmari رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل 4 نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وكذلك صححه الإمام الألباني رحمه الله. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba enseeno erimu miteeko gy'abantu miteeko ena. Omuteeko ogusooka y'omuntu Allah gwe yawa emmaali n'okumanya. Y'omuntu Allah gwe yawa emmaali n'okumanya eddiini ye. Ng'emmaali ye akozesa okumanya ku ddiini Allah kwe yamuwa ogikozesa. Agiwaayo nga bw'alina ogiwaayo ng'obusiraamu bwe bumugamba. Ogwo gwe muteeko ogusooka. Omuteeko ogwokubiri, n'omusajja Allah gwe yawa okumanya ku ddiini ye naye n'atamuwa emmaali. Naye ng'omuntu ono ng'agamba senga Allah yali yampadde ku mmaali nga gye yawa oli eyasooka gwe tuba okwogerako agikozesa mu makubo amalungi, nandibadde nkola nga ye bw'akola. Nabbi yagamba abantu abo fil ajri sawa, mu mpeera, mu kufuna empeera benkanankana. Nagamba nti omuteeko ogwokusatu, omuntu Allah gwe yawa emmaali naye n'atamuwa kumanya ku bikwatagana n'eddiini ye n'okusinza kwe Allah, n'akomekereza ng'emmaali yagikozesa nga bw'ayagala kuba yiye, n'atagissa wayina kugissa, wayina okugissa nga tagissaawo. Omuteeko gwa kusatu. N'omuteeko ogwokuna, omuntu Allah gw'ataawa kumanya newankubadde omumuwa emmaali. Maadhalika n'abanga nniya gy'alina ye agamba nti Allah abe kubanga yampadde ku mmaali nandibadde nkola ng'oli atakozesa bulungi essente ze, atazissa mu bifo Allah byayagala azisseemu, azissa mu bifo Allah z'atayagala okubanga by'atayagala okubanga abissaamu. Nabbi yagamba fahuma fil wizri sawa, abantu abo mu mpeera mu misango benkanankana, mu misango benkanankana. Hadithi ntuufu. Kakati okugamba kwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu miteeko ebiri egisoose nti fahuma fil ajri sawa tekitegeeza nti empeera
zonna oli zagenda okufuna nono zaafuna. Nti amadala g'empeera zonna oli eyakoze omulimu n'enniya ennungi n'eyirimu zagenda okufuna ze zimu nono eyaleese buleesi nniya zagenda kufuna. Nedda. Ekigendererwamu wano ekikolo ky'omulimu, empeera eziri ku kikolo ky'omulimu ogwo ogukolebwa bafuna kyenkanyi. Okugeza empeera bw'abanga sadaka, empeera Allah zaawa omuntu asaddaase zaawa ono zaawa n'oli. Ne tukomaawo nedda akoze ate ayinayo advantage endala. Advantage ki? Nti Allah akubisaamu emirimu gye, omulimu gwe emirundi 10 n'amuwaamu empeera za mirundi 10. Okukubisaamu kuno ono yaleese nniya akoma ku kiri kyokka, eno tatuukayo. Ibn Rajab al-Hanbali mu kitabu kye Jami'ul Ulumi wal Hikam yagamba وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله. يقام أنت يتقام يتقام أنت ممبرا بين كنان kitwalibwa ku kwenkanankana kwabwe ku mpeera eziri ku kikolo ky'omulimu ogukolebwa, ku kikolo eky'omulimu ogukolebwa, si okugukubyamu emirundi 10. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, ekyo tekikola ku ne yaleese buleesi nniya. Kyali okugezaako okugamba, nagamba nti okukubyamu empeera kyeyawuliddeko y'abaagukoze, si ono eyaleese buleesi nniya, so ono eyaleese buleesi nniya. Era nga ekyo kyekituufu era Allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti mu aya ye yagamba faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna faddala Allahu al-mujahidina ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah yasukkulumya abalafubana mu kkubo lya Allah, abalafubana mu kkubo lya Allah n'emmaali yaabwe n'emibiri gyabwe bokka bennyini, ala alqaa'idina eri abo abaali batudde abatagenda mu lutabaalo, ababa batagenze mu lutabaalo. Balira ababa bagenze Allah yabawanika ku madaala mu mpeera zaabwe. Abdullah ibn Abbas bwe yavunula aya eno yagamba nti baneeno ababa bagenze ne ssente zaabwe n'emibiri gyabwe empeera gye bafuna basukkulumya ku y'abano ababa batudde, ate bano abatudde sinti tebaagala, baagala naye nga tebalina busobozi bugenda. Either alina obulemu ku mubiri, muzibe talaba, oba talina nsolo yakwebagala, oba yalwadde naye nga yabadde alina nniya yakugenda. Bafuna empeera zonna. Ensonga lwaki Nabbi Allah yagamba nti wa kulla wa'ada Allahi al-husna, bonna Allah yabalaganyisa birungi, naye mu mpeera oli afunako ekyenkanankana n'ekyamunne ku mulimu ogwo, naye n'oli n'amwawukanako nti Allah agenda mukubisizaamu emirundi 10 ku mulimu ogwo gw'aba akoze. Kakati ekyo kijja ku muntu, ekyo kijja ku muntu aba tasoboleddeeko ddala kukola, abatasoboleddeeko ddala okukola. Tulina n'omuteeko omulala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gwe yajja nago mu kitabo kya Majmu' al-Fatawa. Yagamba man nawa al-khayra wa amila minhu maqdurihi wa ajaza an ikmalihi kana lahu ajru amil. Yagamba nti yenna aleeta nniya ku mulimu omulungi naye n'atasobola kubanga agukola gwonna nga bwe gulina okukolebwa, okugeza essola, n'aleeta nniya ku kusaala naye n'atasobozesebwa kulembeera ogisala nga bw'erina ossaalibwa okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero, okugeza nga mukosefu mulema tasobola kuyimirira n'asaala ng'atudde,
n'atagiswala nga bw'alina ogisala nti ekikolo okuswala nti alina kugisala ng'ayimiridde, n'agisala ng'atudde ku lw'okukosebwa kw'alina n'obulemu bw'alina n'obutasobola bwe n'obulwadde bw'alina, kaana lahu ajru amil, alina empeera ezenkanankana n'oyo agisadde ng'ayimiridde. Awo bafuna empeera kyenkanyi ne bakubisibwamu bonna emirundi 10 nga Allah bwe yagamba. Lwaki? Nti ono ekimulemesezza weekiri, ekimulemesezza weekiri, era abekubanga akirinako obusobozi yandibadde akola nga munne bw'akoze, afuna empeera nga ya mukozi wa munne. Bafanagana n'oli nti ono yaleese enniya yakukola mulimu naye n'abamu n'obukendeevu nga tasobodde gutuukiriza nga bwe guyina okubeera mu butuufu bwago. N'olw'ensonga eyo tukizuulamu nti nniya erina omulimu gw'amaanyi nnyo, era twandibadde mu mirimu gyaffe gyonna omuntu abadde akimanyi nti oyinza okukola omulimu, obadde okimanyi nti oyinza okukuŋŋaanya empeera mu lunaku ezitenkanika lwa nniya bunniya. Toyina ssente, toyina busobozi, naye nniya ye ennungi gy'olina n'ofuna empeera ezitenkanika mu mpangala zaffe eza bulijjo ng'ebyokulabirako bye twogeddeko waggulu eyo. Al-Imam Ibn Abi Dunya mu kitabo kya Al-Ikhlas wa Niyya yagamba nti Ibn al-Mubarak rahimahullah yagamba, rubba amalun saghir tu'azzimuhu an-niyya wa rubba amalun kabir tusaghiruhu an-niyya. Omulimu guyinza okubeera mutono, omuntu gwagenda okukola mutono, naye kula nniya ennene gy'abadde nayo ne gujja guzimbulukuka ne gubeera munene. Ate omulimu omuntu ayinza okukola omulimu nga munene naye kulwa nniya entono enfunda gy'abadde nayo, omulimu ne gujja gutoniwala. N'olw'ensonga eyo nniya erina omugaso gw'amaanyi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gy'ayogeddeko nti innamal a'malu binniyaati, mazima ddala buli mulimu gwonna gukolebwa, mazima ddala emirimu gikolebwa na kumalirira, era nga ku kumalirira omuntu kw'abadde alinako y'empeera gy'afuna okuva eri Allah we. Wa innama likulli mri'in ma nawa, era omuddu kyanuwuliriddeko mu kukolako omulimu gwonna Allah kyamwerako empeera. Nga tetunagendayo eyo, oluvannyuma lw'okutunuulira ku migaso gya nniya, oli ayinza okubuuza nti abaffe omuntu akkirizibwa okugatta enniya wakati w'okusanyusa Allah n'okubaako ne kyafuna mu byensi, okugeza essente, okugeza musomesa wa ddiini anonyamu okusemesa Allah naye n'ayongezaamu n'enniya ey'okuba ng'afunamu essente ez'okwebeesaawo. Baffe akkirizibwa, tugamba akkirizibwa tekirina buzibu ku lw'obujulizi obwajja okutenkanika mu bungi nnyo mu bitabo, mu Qur'ani ne mu Sunna ne mu bamanyi baffe ne mu balongoofu abatukulembera. Era ogenda okwesanga nga bw'olondoola egimu ku mirimu Allah gye yajja alaalika ku baddu ng'omuzimbo gwagyo gulimu okulingiza omuddu eri omugaso gwagenda okufunamu ku nsi, asobole omumunyweza agukole neewuwe naye amuweereyo empeera. Nga Allah bwe yagamba nti waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, yenna atya Allah amussizaawo amakubo ate n'amugabirira ne mu ebyo by'atasuubira. Allah kyayagalamu ayagala ttaqwa, naye n'akulingiza ku migaso gy'ogenda okufuna mu ttaqwa eno osobole ogizimba. Kiba kitegeeza omuddu tekirina buzibu okubanga ajja na nniya ya kufuna ttaqwa, si ekyo kyokka nakubanga afuna obwangu n'okwanguyirizibwa mu nsi, n'okubanga afuna riziki ejjo mubeezaawo ne famire ye n'obulamu bwe okutwaliza awamu.
حديث يا أنس النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ينا يقرأ الله تبارك وتعالى omugaziriza nam ku riziki ye n'omuwangazo mu obuwangazo obuwanvu ayunge oluganda. Allah kyayagalamu omwo okuyunga oluganda ibada, naye okwagala okulingiza omuddo ono kubanga amusembeza okumpi n'ekyo n'amusizawo emigaso gy'agenda okufuna mu nsi. Kati si kikyamu omuddo ono okuleeta nniya okubanga agenda kuyunga luganda okugoberera ekyo Allah kye yamulagira okukola, si ekyo kyokka na kusuubira ebyo Allah bye yassa ku mulimu ogwo nti mulimu kubanga Allah amugabirira riziki n'okubanga amugaziriza ku buwangazi bwe. حديث أبي قتادة الأنصاري يقام النبي صلى الله عليه وسلم يقام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ينا genda mu lutabaalo natta omuntu obujulizi ne bujjanga kituufu yamusse ebyo byabadde nabyo bibye, ebyambalo byabadde ayambadde nabyo. Jjukira ennwana ez'edda abantu bajjanga n'ebyobugagga yambadde gold, feeza, zaabu okulaga nti alina ssente bakabaka simanyani. Kakati bw'omufuna oyo n'omuggyako ensingo, nabbi yagamba nti by'omusanze nabyo bibyo, kasita tufuna obujulizi nti gwe amusse amuggyeko ensingo. Ekigendererwa mu kino nti jihadi ya ibada, naye kulw'okubanga omuntu yeetaaga ebijjo mumugumya kwa ibada eno gy'agenda okukola, nabbi sallallahu alayhi wasallama nassaamu kali nti ayina advantage y'okubanga gwasse byabadde nabyo bibye asobole okufuna obujjumbizi okubanga alwana. Tekirina buzibu bwonna. Olw'ensonga eyo tekirina buzibu eri omuddu okubanga agatta ebintu ebyo byonna. Nankubadde nga waliwo ekigambo ekirala ekigamba nti omuntu alina kuleeta nniya emu yokka yakubanga asanyusaamu Allah mu ibada, naye nga ekyo ekigambo tekivaayo bulungi. Kuba ogenda okwetegereza ng'ebigendererwa lwaki Allah yatussa wano ku nsi okumusinza si ekyo kyokka, n'okubanga tukulembera n'okukulemberwa n'ebintu ebirala. Kakati buli kintu kyetaaga haqqi yaakyo. Nga Imam al-Bukhari hadithi jajja nayo n'abalala, hadithi ya Salman al-Farisi ne Abu Darda bwe yamukyalira, Salman al-Farisi bwe yakyalira Abu Darda n'asanga ng'enkola gy'ayina ali azaamanya omubiri gwe, mukyala we tamuwa biseera, ng'enkola ye si nnungi, naye ng'ekimukozesa ebyo byonna ibada. Yeesiba ku kiri kyokka ekyokukola ibada, niya nzinnunyamu okusanyusa Allah, ensi nagivaako. Ne mukyala wa Abu Darda n'atuuka n'okugamba Salman al-Farisi nti mukwano gwo talina laisa lahu hajatun fi dunya, talinayo bwetaavu bwonna mu nsi. Salman al-Farisi n'amugamba nti owange, inna li rabbika alayka haqqan ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. mazima ddala Allah akuyinako byakwetaagako, n'omubiri gwo gwina bye gwetaagako gwe obulamu bwo. Si ekyo kyokka n'abantu baabewaka, mukyala, abaana oba abakyala n'abaana n'abantu abali wansi wo bonna bakuyinako kye bakwetaagako. N'olw'ensonga eyo buli yenna ayina kyakwetaagako kimuwe. Allah ebibye bimutuukiririze, Allah mu butuufu bwe bituukiriza, n'omwoyo gwo gutuukiririza ebyago. N'abantu bewaka batuukiririza ebyabwe, bajjanjabe, bawe ebibabeesaawo, baliise, banywese, byonna toyinza bifuna okuggyako nga otuuka mu mbeera n'oba ng'ogassa enniya ez'enjawulo. Ennyo nga bwe tugambye nti omuddu asobolera ddala okukola omulimu nga ekikolo ku gwo ada gumanyikibwako nti mbeera ya bulijjo, naye n'agufuula ibada ku lw'okussaamu akaweeke okubanga asanyusa Allahu tabaraka wa taala. Olw'ensonga eyo tekirina buzibu bwonna. N'ebirala ebizze birabika mu bantu, omuntu okuleka okukola omulimu lwakugamba nti nniya ye egenda kwonooneka, riya egenda kujja. Olina kugamba nti nandibadde nkola omulimu gundi ne ngwekwatako nnyo, naye buli bwe ngukola, naye nga ayogera ku ibada, buli bwe ngukola kaweeke ka riya kajja. Kakati nze nasalawo nguleke kuba riya mmutya, okukola bankabandabe mmutya kuba Allah yamugaana. Omuntu oyo tomugamba nedda, omuzimbo gwazimbiddeko enkola ye si mutuufu,
omuzimbo gwazimbiddeko enkola ye si mutuufu. Ogeza omuntu ayinza okugamba nti nze qabliya ne zibaadiya nazivaako kubanga nali nzisaala, naye bwe batandika okumpaaniriza nti nzisaala nnyo nazivaako, saagala riya oba okusaddaaka nti nze nali ndi musaddaasi mulungi, naye bwe bajjamu kale nti omuddo oyo buli gwe nawanga nga mpaana nze ne mbivaako ebyokusaddaaka. Nedda. Oba okuyimirira ekiro omuntu okwambala ekkanzu n'enkofiira nti nze ebinayibaako nnyambala mpale na ssaati, sagala bamanyi nti ndi musiraamu, sagala bamanyi nti ndi seeka, riya. Nedda. Omukyalo okwessaako niqaabu, saagala ojjaga nti ndina imaani ya waggulu ate nze saagala riya. Nedda. Ogwo omuzimbo kuba wazimbira ebintu byo. Saagala kusomesa, nasoma naye nti okusomesa kwa abantu bajja kugamba nti ndi mumanyi ate nfe ne riya. Nedda. Ebyo byonna omuzimbo guba mukyamu nnyo. Omuntu oyo gwaba yazimbirako omulimu gwe takkirizibwa guleka omulimu ogwo, wabula kyaba alina okukola alina kulwanyisa nniya ye. Buli bwegezaako okuyuuga okugizza ku layini. Kuba ekikolo ku mitima gyaffe oba myoyo gyaffe, inna nafsa la ammaratun bisu, mazima ddala emyoyo giragira abantu okubanga bakola ebibi. Gukulagira nnyo, gukusika nnyo kuba eri okukola ekyo ekitakugasa, ekirimu okujeemera Allah, kuba shayitaani gwasinga okweyambisa. Nsonga lwaki Sufyan ath-Thawri yagamba nti ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati innaha tanqalibu alayya. Sirina kintu kye najjanjabyeku nga bwe nnwanyisa nkijjeewo nkisaanyeewo nga bwe nzize nnwana na nniya yange. Kuba nniya buli bwengezaako gyetereza ekyukakyuka, edduka, eddeeno, eddeeri, kati entawaanya nnyo. Ibn Abi Dunya yajja n'ebigambo ebya Sufyan ath-Thawri mu kitabo kya al-Ikhlas wa nniya. Kakati nedda. Tetuleka mulimu lwa kutya ekyo. Bwe gukola omulimu nga bw'olwanyisa okubanga akaweke ako tekakugiramu. Era ku lw'ensonga lwaki Al-Fudayl ibn Iyad yagamba taruku al-amali min ajli an-nasi riya wal amalu min ajli an-nasi shirk. Okuleka omulimu ku lw'abantu nti bajja kundaba baŋŋambe nti nina imaani saagala, okireka ekyo okikola ekyo, eyo ye riya gwe boogerako. Ate n'okukola abantu bandabe nga kye kigendererwa kyo, oyo kati oba okoze shiriki omuto. Shiriki omuto kuba nabbi yagamba nti akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar qila wama hi qala ar-riya. N'abuuzibwa nti eriwa nti ye riya. Kakati yagamba nti okuleka omulimu ku lw'okutya abantu okulaba, ye riya. Oba okoze riya ate gubadde wudduka gw'oba okoze ate okukola omulimu nga nniya gy'obadde oli naye abantu bakulabe, ye shiriki, ye riya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe yayogerako mu hadithi gye tuba okusoma waggulu awo. Ate Ibn Muflih n'agamba nti la yambaghi taruku al-amal al-mashru'u khawfu ar-riya. Khawfu ar-riya tekigwana eri omuntu okubanga aleka omulimu gwonna mu mirimu egimanyikibbwa nti gya mu ddiini ya ibaada, naye ng'omuzimbo kwazimbidde okulekako omulimu ogwo atidde riya. Nedda. Omuntu takikola kibumirirwa. Oluvannyuma Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nabbi yakuba mufano ku bigambo byayogeddawo waggulu ti mazima ddala buli mulimu gwonna gukolebwa na kumalirira, ate n'ekyo omuddu kyaba amaliridde ku mulimu gwe Allah kyamuwaayirako empeera. N'aleeta ekyokulabirako n'agamba nti yenna asenguka, naye ng'okusenguka kwe nniya gy'abadde nayo asenguse ku lwa Allah n'omubaka we, oyo abalibwako wa Allah ng'aba asenguse ku lwa Allah n'omubaka we. Kiba kitegeeza empeera ze azifuna mu bujjuvu. Ate yenna asenguka ku lw'ensi oba ku lwa kuwasa mukyala, yawulidde nti mu kitundu gindi wali abakyala banyirivu,
nasenguka n'agenda n'awangalira yeeyo sinakindi nassaayo zidduruusu nasomesa neyeetoolola abantu n'akola zijjawula naye ng'ekyamutwalayo nniya yali yakubanga afunayo omukyala. Nabbi yagamba ekyamutwala kyekyo kyennyini Allah kyabala. Tolina mpeera wa Allah. Bamanyi baffe batulaga nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam obutaddamu kiri kyayogedde nti fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, n'atakikola kwona abasenguse ku lw'ensi oba ku lwa mukyala. N'atagamba nti waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha ay imra'ati yankihuha fahijratuhu ila dunya yusibuha ay imra'ati yankihuha. Bagamba nti ku lw'okunyoomoola kino ekiba kimusenguzza ne kimujja ewuwe gy'abadde awangalira ne kimutwala mu kifo jjindi ng'ekimututte duniya. Ekyo Nabbi yakinyoomoola nkya wansi nnyo. Omuntu tasaanidde kikola okuggyako nga waliwo ensonga eziviiriddeko okubanga akikola nga zikwatagana n'okusemesa Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallam. Nga ziriwa okusenguka kw'abasahaba kwe baasenguka okuva e Makka okugenda e Habasha ewa Najjashi, olusenguko olwasooka n'olwokubiri oluvannyuma lw'abakufaaru okubanga bayitirira nnyo ku basiraamu n'obbabonereza ate obusiraamu bwali tebulina gurawundi nga bwakatandika. Nabbi wa Allah n'abakkiriza bagende ewa Najjashi e Habasha n'agamba nti mulimu kabaka la yudhlamu indahu ahadun, teri ali azamanyizibwa mu maaso ge, mugendeko eyo mwewogomeko keeyo. Ne bagenda abo bafunamu empeera kubanga basenguka ku lwa Allah n'omubaka we n'okutaasa eddiini yaabwe n'okusenguka okwajja okuva e Makka okudda e Madiina. Kusenguka kwe baasenguka okuva e Makka okudda e Madiina oluvannyuma lwa Allah okukkiriza omubaka we okusenguka. Agamba abasahaba basenguke. Olwo lwe lusenguka olunene okuva e Makka okudda e Madiina. Era abasiraamu bwe bamala okudda e Madiina obusiraamu ne bulyoka bufuna gurawundi, era bukya bufuna gurawundi mpaka ne gye buli eno gurawundi bukyagirina. Allahu akbar walillahi alhamd. Mu nsenguka era endala ezeekuusa ku kusenguka ku lwa Allah n'omubaka we, omuntu okusenguka ekitundu omuli okulwanagana ennyo nga talina bubudamu. Okulwanagana kuli kulwanagana, abatali basiraamu balwanyisa abasiraamu misana na kiro, n'asenguka n'ava ku kitundu ekyo n'agenda mu kitundu omuli abasiraamu banne awangalira omwo asobole okufuna omwaganyo ogukola ibaada obulungi. Oyo aba asenguse ku lwa Allah n'omubaka we. Omuntu aba asenguse ekitundu nga obunoonefu mu kyo bungi ne yeetiira n'agamba nze ne famire yange situjja kusobola kuwangalira wano, abaana bange bajja kwonooneka, n'avaawo n'anoonya awalala awatali obunoonefu obungi. Abasenguse ku lwa Allah n'omubaka we. Omwana omuyizi avudde gy'avudde ewaabwe mu nsi gy'avuddemu n'agenda ku ssomero lyonna ly'aba agenzeemu oba ku yunivasite yonna gy'aba agenzeemu okunoonya okumanya ebikwatagana ku ddiini. Oyo aba asenguse ku lwa Allah n'omubaka we, era empeera zaazifuna kasita abanga ye nniya gye yali ayina ng'akikola. Omuntu okusenguka, ensenguka nnyingi kati essaawa zino omuddu z'ayinza okufunamu empeera. Ensenguka eyavaawo Nabbi gye yayogerako n'agamba nti la hijrata ba'da al-fathi, teri la hijrata ba'da al-yawm, manga salabidde lafudhu bwetyo bweri nti teri lusenguka kati lunywa okujja oluvannyuma lunaku olwaleero. Nabbi yakyogera oluvannyuma lw'okuggula Makka. Kakati tewali kusenguka okuva gy'ovudde mu Makka wano nti ogende ewa Nabbi gy'ali e Madiina. Lwaki? Kuba kati obusiraamu bwali bufunye gurawundi kati nga ne Makka kati y'abasiraamu. Nabbi nga tasobola kukkiriza ate bano abali mu Makka oluvannyuma lw'okubanga beddiza Makka ate bajje basenguke. Mugaso ki? Basigale omwo abaweereza babasomese. Okwo nna kusenguka kulungi. N'okusenguka, omuntu okusenguka ebyo Allah bye yaziiza okukola, kusenguka kulungi nnyo. Bali Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Yagamba nti omusiraamu yoyo
eyeekomako ku bikwatagana n'abasiraamu banne n'atakosa bintu byabwe. Ate omusengusi omulungi yoyo aba asenguse ebyo Allah bye yaziiza, n'abyesamba n'atabyesembereza, n'abirekayo n'abyerekereza ku lw'okusimisa Allah we n'okukola ebyo nabbi we bye yamulagira sallallahu alayhi wasallam. Omuntu oyo afuna empeera ez'amaanyi ezitenkanika ku mulimu gwe gw'aba akoze. Kye tujja okusembyayo nakyo tujja kubeera nga kibuuzo abaffe twogedde ku nniya, ku mirimu, ku ibadaati. Abaffe ekibuuzo, omuntu akkirizibwa okwatuza nniya? Okugeza abadde agenda mu ssala n'agamba nti nawaitu an usalli salata adh-dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala ma'muman oba imaman, nbaliridde okusaala salatu adh-dhuhri raka 4 emabega wa imaamu obanga imaamu ku lwa Allah, n'akyogera ng'akiyisa ku lulimi. Abaffe ekyo kikkirizibwa oba tekikkirizibwa? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yabuuzibwa ekibuuzo ekyo rahimahullah, yabuuzibwa ekibuuzo ekifanaganako bwe kityo rahimahullah, n'agamba nti niyatu ttahara min wudu'in aw ghuslin aw tayammumin wassalatu wassiyamu wazzaka walkafarat wa ghayri dhalika min al-ibadat لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ. يقام شيخ الإسلام أنت نية يوكويونجا kugeza ng'okufuna wuzu oba okunaaba oba okukuba tayammamu oba okusaala oba okusiiba oba okutoola zaka oba okutoola omutango gwonna oguba gukuliko n'emirimu emirala gyonna mu ibadaati, tegyetaagamu kubanga omuntu ayatuza na lulimi. Bw'aba aleeta nniya okubanga ayatuza na lulimi, abamanyi bonna bakyegattako, abakulembeze b'obusiraamu bakyegattako. N'agamba nti wabula ate ekirina okumanyibwa nti nniya, ekifo kya nniya mutima, ekyo abamanyi bonna bakyegattako, ekifo kya nniya mutima. Kakati okulondoola ebyo byaba okutwala ekyo ky'abanuwiriridde tekyetaaga kubanga akiyisa ku lulimi, kuba ayinza okuyisa ku lulimi ekitali kya ku mutima gwe, ate nga Allah bw'aba agaba empeera ku mulimu ogwo aba agaba kusinziirira ku kibadde ku mutima gwe. Okugeza omuntu amanyiridde okwatuza nniya abadde agenda kusala salatu dhuhuri, neerabira nti salatu dhuhuri n'aleeta n'agamba nti nawaitu an usalli salatu al-asri, mmaliridde okusala salatu al-asri, naye nga ku mutima kuliko dhuhuri, naye n'ayatuza asri mu kuleeta kwe nniya. Allah tamubalaako nti kati ali kusala asri, ku mutima gwe kyabala. Kiba kitegeeza tewaliyo mugaso gwonna ogw'okubanga twetaaga kwatuza nniya. Era ng'ekyo ng'obusiraamu bwakatandika emirembe esatu egyasooka gyonna, omulembe gwa nnabbi, ekyasa kya nnabbi n'ekyasa ky'abataabiyooni ne batiba'u taabi'iin, kyekyali kimanyikibwa mu bo bonna. Naye emirembe bwe jjajja ne gitambula, emyaka ne gitambula, ne wabaawo abalabika bamutaakhiriin, ne bajja ne bamutaakhiriina mu baali bagoberera amadhehebu ag'enjawulo, nti nze ndi Mushaafi, nze ndi Muhanafi, nze ndi Muhanabili, Hambali, nze ndi Muhambali, Mushaafi, nze ndi Maliki. Ne bajja baleetawo embeera eyo ey'okubanga bagamba nti kyagalwa omuntu baba agenda okukola omulimu okubanga aleeta nniya, naye nga mu kusooka kyali tekimanyikibbwa. Ate nga ffe tugamba nti okugoberera abatukulembera abalongoofu kyekisinga okuba ekitukuvu, ekiyonjo gye tuli. N'olw'ensonga eyo omuntu tagwanidde okubanga abikola, Sheikh Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagamba lam yakun sallallahu alayhi wa sallam huwa wala ashabahu yaquluna nawaitu ila akhirih walam
يرد عنهم حرف واحد في ذلك agamba nti nabbi teyaleetanga nniya nti nawaitu ng'agiyisa ku lulimi nankubadde basahaba be nedda agamba nti tewali wadde nannyukuta emu eyaggibbwako omu ku nabbi eyaggibbwako nabbi nankubaddeko omu ku basahaba nga bakozesa enkola eyo ate nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin walmahdiyin mwekwate ku nkola yange n'enkola y'abasika bange abajja oluvannyuma tugasseemu ne basahaba tekimanyikibwa mu bbo kakati bano abajja ne boogera ebigambo bye baayogera ffe tugamba nti tusosoowazaamu mu bigambo byabwe ne tujjamu ebyo ebikwatagana n'ebyo Allah bye yagamba n'omubaka we ne tugenda n'ebyo kuba kino kiraga okwawukana kiba kitegeeza tulina ebigambo bibiri abakkiriza n'abatakkiriza ate nga bwe twawukana Allah yatugamba nti fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila bwe muba mwawukanye nga ku nsonga yonna mugizzenga eri Allah n'omubaka we ffe tugizizzeewa Allah n'omubaka we tuzudde nga nabbi teyabikolako kakati ffe twesibe ku ekyo ye mugaso ki oguli mu kwatuza nniya mugaso ki oguli mu kwatuza nniya omuntu buli bw'aba agenda okukola ibaada aleeta enniya ng'agiyisa ku lulimi nedda tukireke okugeza omuntu abadde agenda kufuna wuzu kubanga yamanyira nniya yagamba nniya kyagala ogireeta okugeza n'agamba nti nawaitu أن أقول بسم الله ثم أغسل كفي ثلاثا ثم أتمضمض وأستنشق وأستنثر ثلاثا وأغسل وجهي ثلاثا وأغسل يدي اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا وأمسح رأسي مرة واحدة وأغسل رجلي ثلاثا مليد وكفنا وزو nangenda gamba bismillah oluvannyuma naabe mu ngalo mirundi 3 oluvannyuma nzizeeko okumunyunguza mu kamwa n'okufeesa n'okufuwa amazzi gave mu nnyindo n'okunaaba feesi n'okunaaba omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono n'okusiimula mu mutwe ne mu matu n'okunaaba ebigere ebyo byonna ddala omuntu kiraga obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo nedda Allah waffe amanye kiri ku mitima ate Allah alamula kiri ku mitima kakati ekyajja nga kyalekebwa ku mutima tekyajjibwayo ne kisibwa ku lulimi tukirekeyo ku mitima gye kyalekebwa kuba kye kiba ekituufu ku nsonga eyo wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu